twagala kwongera kwaniriza gwena achekumide ku Kamos TV ekigambo kiri kimu subscribe oberenga tengo tufuna ate okusobola okusharinga kuno omulala yenna amanya Kadu Derek Mbwejana ate kubanga nkuweereza program eno tudde okulwa munanga ataliiwo mulangira dembe yonna naye nga twagala kwongera kwaniriza TikTok analysis olunaku lwa leero tukuleetedde namateeka Kanso Kenneth Wemamba Nsubuga Binyere Sebagayunga nayongera tunyonyola amakulu galyo naye nga musajja mumanyi bulungi munabyafuzi naddala wano mu kitundu ekyemukono aluddewo nnyo ate ng'avuganya ku kifo ekyo kya Mukono North emyaka mingi bisanja bingi so si myaka mingi naye bisanja kale biwerako naye era twamulabye yatandise campaign ze kulabanga nti kyaddaaki waguno mwaka waguno omulundi ayagala tayagala ate kukubanga agenda mu parliament kinategeddeko kandi gyaliko ya DP nemwena mmanyi bulungi ebigenda mu maaso mu Uganda yati Uganda DP ayina enkolagana ne NRM kulowooza constitution endagaano gye basayininga oba enaatera okuggwako ngeri gyali munamateeka ajja kuba ayongera okutubuulira so katubuulire ku bikwatagana ne agreement eyo 2026 ono nabo nga abajjira ku kadi ya DP bagenda kujja batya kubanga twali twalabanga batambula mu bitundu ebyenjawulo nga batongoza DP bayongera okubiriza abantu okukunga kulabanga beegata ku DP sebo Sebo nange ndi wa mukisa era nsanyuse nnyo okubeerako ku mukutu guno era nange nja kuyisaba n'eddoboozi lyange okusaba okugamba abantu basubscribing banyige ne bagita like yes egamba obeere nga naawe ekintu okiteeka ku mulembe ne ku level gy'okyagala nze Nsubuga Kenneth Sebagayunga nkolera wano Nsanze Sebo ekizimbe kino Nsubuga Chambers Nsubuga Case and Company Advocates kuli bannamateeka nina ne office e Kampala era Nsubuga Case and Company Advocates kitegeeza olumbalooyi oludda olulala gy'omumanyidde ndi munnabyabufuzi ndi wa kibiina kya Democratic Party era nga neegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament ekya Mukono North amagombolola 24 n'ekyampisi Sebo kakati otandikidde wawamu ku DP awe twagala yes kakati abantu Democratic Party eno bangi bagiwulira naye balemye okugitegeera Democratic Party ng'ekibiina kibadde mu Uganda emyaka 7 ekibiina kikansangwawo n'omusobyo mu myaka egyo kibadde ne bapulezidenti jeno bangi ate mwattu nga tebajja buzzi ne beewaŋŋamyako wabula nga bajja ne bakubwako akalulu ne balondebwa twalina Kasolo twalina Ben Kiwanuka twalina Semwogerere tubadde ne Sebaana kati waliwo Nobert Mao omufuna bulungi so buli luvannyuma lwa myaka 5 mulonda tulina okugenda mu delegates conference ba members oba ba delegates ne basalawo ani president jena agenda okuddako ne balonda omufuna bulungi so teri kigamba nti president jena aliko leero n'enkya yagenda okubeerawo which means nti nga twetegekera okugenda mu delegates conference abalina view nti aliwo ekibiina yakitwala mu direction kyamu webali era beeteeseteese ogenda muze ndi wa DP andi kati njagala ntegeere bulungi nze nagenda okuyingira Democratic Party ebyo byonna weebiri because nze nagenda oyingira DP already Honorable Mao yagenda dda okolagana ne government abamuwakanya already bamututte dda mu court nze enjuyi zombi nazigamba olwa Mao nalugamba n'olwa Honorable Lume ne mbagamba ebizibu bye tulina mu DP tebiri legal. Our problems in Democratic Party are not legal. The solutions for Democratic Party are not legal solutions. It is a political solution. Honorable Lume ne team ye balina okujja bamobilizing aba delegates abafuna bulungi tugende mu delegates conference Honorable Nobert Mao bamukuba akalu
bwe bamukuba akalulu kitegeeza kati ekibiina kiba kifunye direction ki endala naye mu byonna nze ngamba ba members ba DP nti today Honorable Mao waali ekya tajja kukola so ogamba nti okuwagira ekibiina oba n'okuteeka amaanyi mu kuzimba ekibiina okikolera ku muntu eba nsobi because DP was there before Honorable Mao ate era yigenda kubeerawo after naye bw'oba obuuza nze ekyange ekiri personal nga nsoboga nze ate siwagira muntu yenna akolagana na gavumenti kubanga eyo naliyo kansa awo wennyini tujjukira Mwami Mao Siika yasusukolako ne gavumenti ya Mwami Museveni Dr. Kawanga Ssemwogerere yakolako ne gavumenti ya Mwami Museveni lwaki abamu kumwe mulabanga Mao yakola kibi nnyo andi kakati nze ate njawulo gye nnina nze nali nkolaganyeko ne Mwami Museveni emyaka nga 22 wanze nali mu kibiina kya NRM kati nze tokyalina kipya ky'oŋŋamba tokyalina ssuubi lyompa lyogenda kujja mu kibiina kya NRM nankolagana yaakyo because naliyo ebiriyo mbimanyi ne direction NRM gyetwala Uganda ngikola ki ngimanyi so nze nga nsoboka personally nze nyumirwa nnyo oba nalirowoozezza ti ng'ekibiina kya DP right now tetuli mu gavumenti tebakulima nti DP eri mu gavumenti DP is an opposition party era ababaka ba DP omwenda bwe babeera mu parliament batula ku ludda lw'opposition tebatula ku ludda luli mu gavumenti oba ofuna bulungi so Mwami Mao ye nga Mwami Mao president jeno ye yagenda n'afuuka minister because president ow'eggwanga alina liberty okusoosinga walabye omuntu n'agamba ono mugezi ono njagala ajja nyambe mu kino ono so n'okola personal decision gwe ng'omuntu oba okkiriza ogenda osavinga oba nedda bw'oliroya bwakulonda nako bw'atendojjemu ogenda nga Mwami Museveni akyaliko nga president naga Kenneth Wanga oyo omwana oyo yasoma amateeka mwe yakuguka first class kizibu because nomanye olina okuweerereza mu kintu ky'okkiririzaamu right now olwo ludda sikyalukkiririzaamu kubanga General Museveni alina ability efula omuntu asinga obugezi mu nsi to become the most stupid nze ndabye batonejjeno bangi nga mulimu n'aba first class bw'oyogera nga musajja yali w'amaanyi nnyo n'abeera ne Makerere nga musomesa recognized scholar n'owulira byatandise bwafuuka tonejjeno owulira byatandise okwogera n'okwata ne ku mumwa kakati waliwo aliko right now mugenda weewuunya byayogera n'okwata ku mumwa he was a very celebrated lawyer nawulidde ataputa bubi 48 hour rule simanyi ate poliisi ina olukusa okwongera okusiba omuntu teeka terigamba nti awo wenyini the deep talk analysis sobola ndi musajja mukulu kati nkuze the deep talk analysis Honorable Nsubuga Council Nsubuga Kenneth Muda agamba ye tasobola kuweereza gavumenti ya Mwami Museveni kubanga amanye kiyinza okuddirira nti bayinza omufuula sekikotte mu byamateeka ate nga abantu abali respected mu ggwanga lyattu Uganda. Okay, Honorable Council tulaba ebigenda mu maaso DP tugambe nti ku luno kubanga ekibiina ekyama kye tulaba mu Uganda ye National Unity Platform. Right now tulaba mutandise campaign ezokunga badde kulaba nayo kenyini ebitundu ebyenjawulo nga naawe oli mu mbeera y'omukulaba nti mukunga munoonya obuwagizi okulaba nti DP kansangwa ekibiina ekyabagumiikiriza ekyamaze oba tuli mugumiikiriza DP tosobola kibiramu tugambe nti kuno 2006 namwe ballot paper mujja kuba amaanyi kakati ekigendererwa kya buli kibiina kya byabufuzi kutwala buyinza era kyobalaba nze nina challenge ne problem ne bannange bwe tuli mu opposition kuba waliwo abantu abafuna obutebe bo nga balowooza bagenda kuba mu opposition ebbanga lyabwe lirina paka we balifiira nabo balwanira kifo kyabwe mu opposition fenna tuli basibe tuli mu kkomera naye oli alwana ogamba nti nze nina okuba katikkiro bwaki wekomera nze nina okuba RP
kati nze ate yo mentality sigirina nze ndowooza buli kibiina kya byabufuzi kirina okubeera nga kirwana okutwala obuyinza. So it is no surprise ne Democratic Party naffe abagikiririzaamu twagala okubeera mu gavumenti, naye gavumenti gye tukkiririzaamu era erina ebigendererwa eri bannayuganda. So kati that means tulina okukola registration process, tuwandiise ba members, tulina okulaba nga buli mutendera bonna tulina ba candidate abeesimba ku buli kifo oba tutandika ozimba emisingi egy'ekibiina, because maaso bwe tulaga njagala mu bibiina byonna Uganda byeyina ojja kutanga DP esinga okubavaayo. Ngenda kubuulira ensonga lwaki bwe bitunuulire byonna. Ekibiina kye NRM okirabawo nga Mwami Museveni taliiwo, ekya Mwami Museveni nga taliiwo, olabawo ekibiina kye NRM okubeerawo. Bw'aba Mwami Museveni tasobola kumatiza mutabani we kubeera mu kibiina kye, ye n'akidduka ategeera atandike ebirala by'empulira, kati kiyinza kusurvivinga kitya nga taliiwo. Nopu ogiraba okubeerawo nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. FDC yakulwambulenga nga Besigye agenze. All of these other parties ogendo zeetegereza zizimbiddwa ku individuals apart from Democratic Party. Kyona asobola okubeerawo n'avaawo omulala najja and DP continues because it is an ideology. Tukkiririza mu bulimi, Bannayuganda okwenyigira mu bulimi n'obutumbula, tukkiririza mu nfuga eyaffe eya federo. Those values teziva mu muntu. Gy'osanga omwana nga jjajjaawe yali wa DP, kitaawe wa DP, n'omwana nga wa DP, n'abaana bagenda okuzaala nga ba DP, because you pass on from generation to generation, you pass on the values. Mazima n'obwenkanya, truth and justice. Council Suga wagamba nti ebibiina ebirala bizimbiddwa on personal basis. Sikwa ideology. Tulabye saawa eno mukwano gwo council lumu yavudde n'agamba nno wetwetagisa saawa eno palamenti ya Uganda aweebwa omukisa agende abagepago bali tekiteki okulaba nti batuusa mu kawaii akawa awamu ku bakulembeze mu palamenti naddala abakulira oluvuganya olwabula gavumenti nti tiyandibadde talondebwanga kibiina katugize oba Democratic Party yemulonze oba National Platform, wabula abo bonna abagenze mu palamenti ku kaadi ez'enjawulo ng'abawabula ku ludda olwabula gavumenti mu bibiina eby'enjawulo beerondengamu omukulembeze bennyini gwenga gwe ali mu DP kubanga mubaka wonna. Kakati ekisooka Honorable Lumu looya munnanga ate mu memba munnanga wa Democratic Party teyakoze ekyo nga DP, teyazze nti neyeebuuza ku kibiina kya DP nekivaamu nti that is our legislative agenda. Manyi buli kibiina kibeera ne legislative agenda. What he did is what in parliament is called a private members bill. Ye nga ye omubaka yalabye nga waliwo lakuna mu mateeka n'alowooza asobola ogitereeza ne biiru ye gye yakoze eki. Olwekyo kitegerekese bulungi. Ekyokubiri, ekibuzo kye nnina eri Mwami Lumu era kyenjagala simanyi ba onoofuna akadde omusa nga ampe ansa yakyo oba bw'anaafuna interview anampa ansa yakyo. The primary role of omuntu yenna ali mu opposition kulwana kulaba nga ojjawo ali mu buyinza bwoddewo. Right now NRM yeri mu buki and it has been there for the last 40 years. So primary focus y'omuntu yenna ali mu opposition olina okusula, olina okusiba ng'olowooza gavumenti ya NRM evuddewo etya, kubanga ffe tuli mu opposition kitegeeza nti byekola tetubiwagira oba tulowooza nti twalikoze ebiri beta oba kyennyonyo kitegeeza. So buli kyokola ne bw'oba oli mu parliament ne bw'oba okola kirina kubeera nga kiri geared towards okulaba nti endinga obukulembeze bwa NRM. Kati njagala okubuuza Mwami Lumu, eyo biiru etuyambirawo okugyako NRM ne Mwami Museveni
Ndi mwabaganya ogenda eri ekulu. Nziramu ekibuzo kyange. Eyo bill gyaleeta. Etuyamba etya ffe ab'opposition okugyawo NRM ne Mwami Museveni. So bwe kiba nga bill eyo gyaleeta tetuyamba okugyawo NRM ne Mwami Museveni, kitegeeza yagireetedde mu kiseera kikyamu. Kubanga kakati ekiseera kino primary focus y'omuntu yenna ng'oli mu opposition mu byobufuzi kwogera, kuleeta birowoozo, kuleeta biteeso ebinafuya oludda oluli mu gavumenti n'okugyawo tugolowooza nti nakyemalira ffe tuddewo tuleete obukulembeze abantu bwe baagala. Kati nze njagala enfuga eyaffe ono aliwo omukulembeze tagikiririzaamu. Kitegeeza nina kulaba ngeri mugyewo ntya tuleete oba kinyolo kitegeera. So question ye njagala okuze Mwami Lumungo Musanze. Yes. Eyo biiru ye eyinza okuba nnungi, eyinza okuba erimu ebirowoozo bingi, naye the primary question gyalina osooka okuddamu eriye ne bannayuganda, eyo biiru etuyamba etya okukyusa obukulembeze mu Uganda. Gattako okukyusa obukulembeze mu Uganda ne bwe bannungi asooka agireke kuba kati atudaivatinga atujja ku kintu kye tulina okukola. Alright, oli ku Deep Talk Analysis Dekamos TV. Njagala naye kwongera kwebaza tukyalina omukulu Council Kenneth Nsubuga na DP mumuwulidde ye sajja wa mukola ayagala nfuga ya federo tumujukire gavumenti ya Museveni erina bingi byeyisaawo. Okusookera twaga kusasira ab'ennyumba ya Honorable Philemon Mateke ate olw'okuvibwako abadde minisita w'ebyomubezi w'ebyokwerinda mu ggwanga Honorable Sarah Mateke Nyirabashish ate era nga ye woman member of parliament owa Kisoro district. Kitalo nnyo kitalo ddala eggwanga lyaviiriddwako tumusaasira ku Dekamos TV kubanga abadde mukulembeze mubaka ate nga oba olyawo yomu basalawo naddala ebyokwerinda mu ggwanga lyattu Uganda. Awo wenyini wetwagala tugende Honorable Council Kenneth ebyobufuzi eby'emikono North ng'obiruddemu tugambe 2026 ogenda kuyitawo kubanga muna DP muno newankubadde muna National Unity Platform Honorable Chwanuka Abdallah Mnangagwa biki byatakoze ebyobufuzi nze sibitambuliza nnyo ku bantu wabula mbitambuliza nnyo ku nsonga. So whether Chwanuka yaliwo bani yaliwo si kyentunuulidde wabula ntunuulidde ensonga. Ekisooka yalakutereeza sibiruddemu wabula okukolera abantu kwenduddemu. Omanyize kati nga bwe kabembewo embeera mba ndudde nnyo nga nkolera abantu naye nga tesiina kifo kyenjayanira oba kifo kyeneesimbyeko oba kifo mwene. Nti bayinza okuba bazimba essomero wali naga nti Nsubuga yazze wano n'atuwa ensawo za sementi 10. Kati olw'okuba erinnya libaddewo ebbanga ddene kati abantu abamu babeera confused okulooza nti mbadde mu byobufuzi ebbanga ki. Kubanga nze neesimbawo mu kalulu kamu aka 2016 kokakokakole nali ndabiseko ku ballot paper nga nsaba bannamukono North okunnonda okubeera omubaka waabwe wa parliament. Omulundi ogwo tekyasoboka bansinga obululu 4 eyali minisita ebiseera ebyo Mwami Kibulo kuba yafuna omutwalo gumu mu 1000 nze nafuna omutwalo gumu mu 600 kati ono aliyo kati Chwanuka by that time yafuna kakaaga. So mukana akawedde ate nze saakalimu because of one reason or the other. So this is now my second time. Awo wenyini dadi kutoka analysis batugamba Honorable Kibule mali no kumalayo katono nnyo kanyajanjo kide batugamba Honorable Kibule mwatiisa bakuwa akasente bakusuubiza ekifo ky'obulamuzi byakomawa kakali badatu kati onzije wali wetubadde kati wali wetubadde badde nkyakunnyonnyola nti this is going to be my second time. Yes. Okusaba abantu ba Mukono North nti bampa omukisa ngene mbaweereza. Yes. Kati bwe tudda ku 2021 lwaki seesimbawo ate nga nali oba olyawo ndaze tingenda kukola ki n'ebipande twabiraba tingenda kwesimbawo
at that time obujukira bulungi nali nchakkiririza mu kibiina kya NRM. Yes. President oba chairman wa NRM ekiseera ekyo ndowooza yakyaliko bamuyitanga Yoweri Kaguta afuna eddala kakati enteeseganya zaaliwo kuleva eyo nti olw'obulungi bwe NRM mu kitundu ono engeri gyali nti minisita mu gavumenti ye mubaka ali mu kifo kino kati gwe teweesimba mu kifo ekyo wabula weesimbe mu kifo ekirala. By then Honorable Kasamba yali akomyewo so nga waliwo position eri created ey'omubaka wa parliament mu Uganda aba mu Central Region ogenda mu parliament ya East Africa. So the government then ne chairman w'ekibiina then ne bansaba okugenda nesimbe ku kiri ekifo akyo sina kwesimba. The arrangement was that you're going to take that position. You're going to try to fake. So, nemba uliliza. Nenga bomanyi NRM. Obuyaye ne kubulimba kwe bakola kiti. Kwe batambulira. Ekifo bakiwa muntu mulala. But that's not a big problem for me. Okay. Then bino ebyokumpa obulamuzi, that's not true. Because nga bonsanze wano. Ene lawyer mu Uganda. Kasitoba ng'owezezza emyaka 10 ng'oliroya ng'olina ebisaanyizo kasita balanga tetwagala balamuzi oli waddembe okusaba kati nze okumpa obulamuzi tebabukusuubiza wabula you apply uliriza to the Judicial Service Commission. Era olwendikeera ne ngandi kati mbwagala okusinziira ku bitabo bye nnina n'engeri gye nnasomamu oyinza okwesanga nga mbeera ku mwanjo nnyo okubumpa kakati focus yange right now ya kulaba nga mpeereza abantu bange abamukono nnoko olw'ensonga zino wammanga. Ekisooka kikwewuunyisa kuba nawe gy'owangaalira tetuli mu 2024 naye nga ekizibu ky'amazzi kikyali kizibu mu bitundu byaffe mu 2024 nti bajjajjaffe bagendanga ne bakima amazzi ku mudumu bakitaffe ne bakima amazzi ku mudumu naffe ne tukulanga tukima amazzi ku mudumu nti ne batabani baffe nabo tubakkiriza okugenda okukima amazzi ku mudumu. Kati such a problem teyeetaaga kumanya ani aliwo oba bw'aba alemeddwa ogikolako nze kiba kimpa conviction terina ogikola ki tunuulira ebyobulimi ewaffe owangalirayo bimanyi tulima ki nga mu kitundu mwali mutemambaawo. Ekirala value addition kyeriwo ku bintu bye tulima ebitonotono tugattako ki bwekimanyi nti omukono nnosi tulina ebyalo nga 7 nga tetugangayo wadde n'ekikondo ky'amasannyalaze ekimu naye nga okuva e Kampala tutuweza kilomita 3 twawulira ekyajjuzi simanyiwa bulijje bulijje omubaka yali ne transformer na minisita kati oyo katemba waabwe era kyova olaba yalemwa n'avaayo kati nono alemeddwa because bali mu katemba nga woolaba ente nga eri mufumbire eyiritira ekiro nolowooza eri mu kukumamu naye nga eri mu kuguumaaza. They don't know exactly what to do. Kakati tulabe ebbula ly'emirimu mu kitundu. So there are fundamental problems mu kitundu kyaffe ebyetaaga a seasoned and experienced hand obikolako regardless oli wa kibiina kyo oba ki oba onfuna bulungi. So forget the names nti ono yaliyo ono yayagala but abantu kye balina okwebuuza ani alina obusobozi ani amanye ensonga awo wennyini na deep analysis council kenya twawulidde gavumenti ya kuno erese eri mu nteekateeka y'okulabanga nti egatta ebitongole bino oba emanjinga bwe twalabye ekitongole ekitwala emmwanyi oba ekyabalimi b'emmwanyi okukigatta wansi wa minisitule y'ebyobulimi mu ggwanga twalabye abamu ku babaka bavuddeyo ne basinzira bagamba no tekyetaagisa kubanga balinawo bennyini tebalina kibagattako. Ekibuzo ekibuzibwa gwe kubanga mukono north gyagala okwesimbamu abantu abasingayo balimi abamu balimi ba mmwanyi ate nga
tulira omulango guva emmengo emwanyi terimba bensonga ojogera abavuddeyo nga tebafudde oli wa kibiina ki oli wa kibiina ki okola ki okusimba nakakongo ku nsonga eyo. Ministry ya agriculture bw'aba mulwadde ali ku ndiri manyi omulwadde ali ku ndiri taasulewo ebiri ku mumwa. Ministry yaganadde okutambula. Ebyobulimi mu Uganda bisekererwa buki busekerero katonda kufuna ate emwanyi yaffe ekyebbeeyi kyaffe ate tugere tukiteeke mu ministry endwadde. So nze nsuubira kyebataddewo embeera gye bataddewo kwe balina okugendera ate baleme kwekiriranya naye gavumenti tugikubira omulanga alwo ebintu oluusi bimukola bimalamu amaanyi. Omwe nyini mutugamba nti ministries tezirina ssente, mutugamba ministries tetulina bakozi, extension workers tebakyalo. Ffe twakulanga nga buli oba muluka nga kuba n'omulimisa agriculture officer n'ajja kugombola nga waali district we bali kati tebakyaliwo, tewakyali extension services, tebakyagabira bantu ddagala, tebakyafuuyira, enda tractor zajjanga ne zirima nga za bwereere. Ebyo nabyaggwawo. Kakati how can we trust you nti muyina goodwill eri emwanyi yaffe nga gyebuvuddeko omwali muleeta ekiteeso yonna ogikwata ogiwa yali ani oyo omukyala alright tagakongera kwebaza gwena akyekumidde ku Dekamos TV ne program the deep analysis talk tukugirayo ekinyusi kwetwetaaga okumanya ekyomunda. Olwaleero tujja basaba mukkirize tubeere nga tumaliriza. Tubadde ne Council Kenneth Subuga Sebagayunga tujja kuba tumweyongeza ayongera okujja tukwongera okutta kunyonyola naddala ebyobufuzi by'omukono muno kubanga obitunira ebigenda maaso tutuulira District Service Commission bino biti ate nga kitundu kyagenda okuba nga akiikirira olukiiko olukulu lw'eggwanga ddala Mukono North ate district y'Emukono. Council nja kusaba osubuli abatulaba njakusooka okwebaza ggwe bano aba media TV nti ki balina otandika okwetegereza kati empapula z'amawulire kuba kati ndaba ekintu mukitadde ku level yaki yawaggulu. YouTube ne zino channels ziteekebwawo zigenda ziwamba because mutuusa amawulire ku bantu mu budde obutuufu. So nja kusooka okwebaza era ne nkusabira nti ekintu mukyongere mu maaso. Njagala okwebaza abantu baffe ab'ennama ne kyambisi mwattu ensonga bazitegeera era bw'ozibannyonnyola bazikola ki era omuntu omutuufu bamumanyi era bo balinze bulinzi ssaawa booli bamulabako emyaka 10 ono bamulabyeko 5 kati Nsubuga Kenneth Sebagayunga bwe batangalabako kati lyasuubiri balina noono katumulabeko tusobole okugeraageranya tulabe ani asinga embiibya. So gye tuyise yonna batwaniriza ssebo gye tutambulira yonna batulaga essanyu era njagala tweyongere mu mbeera eyo. Nze mbasuubiza nti tetujja kubalekerera mpozi bagamba kubayirawo mubiri naye nga nze kyensuubira nti ekyokola tukimanyi. Saba batwesigemuuko balabe bwe tugenda okutambuza ensonga zino. Ekirala tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga gye buvuddeko awo twafuna amawulire agaligeraliikiriza Obuganda gyali taliyo bakola bino naye twamulabako Entebbe netumala tumulabako Entebbe so tukimanyi nti waali lwakuba ayinza okuba talinaawona bulungi. So Mukama muteekeko omukono gwe ogw'ekisa asobole okuwona obulungi alamule Obuganda. Basiibudde mwebale nnyo mwebaliriza. Webalizo Kenneth Subuga Sebagayunga MP2B Mukono North Mukono District omuwulire munamateeka mirimu agikola. So twongera okumusabira obaolyawo kiyadaki alibeera omubaka wa Mukono North alirayira tuyongera ate okubanga tutuusaako newe bale nnyo webali ddala gwe wenna akyekumidde ku Dekamos TV tukusaba genda maaso kusharinga subscribe link eno kubanga
gw'olina okumanya kubanga kyonna osooka okumanya nti ffe bennyini bakutusako ekyo kyewetaaga gwe okumanya mu budde obutuufu. Benza nnyo.